No. Tutandikide obulambalamba ne firimu eri ku lutimbe. What's going on? What happened to that way? Anagira bakekasera sembera busembezi. Kati omwana abuuza taata, abuuza mama taata abadde ki? Mama mugamba nti taata wo omusawo azudde mbu alina kansa. Ate tugenze omuzuula ng'obudde buyise ali ku stage esembayo. So Papa can live a normal life. Akanika Katonda nge kyekigenda mu maaso maama. Tutandika butandisi. Anagira bakekasera sembera busembezi. Kati bwatyo nga ye taata gyawonyera. Mbw abasawo bamuzuddemu kookolo. Tulese bangi nnyo nga Kenny Ericks ku lutimbe. Teri kye tuyinza kukola kyonna kyonna. Mwana mulenzi abuuza taata teri kye tuyinza kukola kyonna kujjanjaba. Taata agamba mwana wange sembera. Ninako byenjagala okubuulira. Laya Africa Studio bakoze ku post production. Taata yakuba mutabani wa Kaama. Munaye embeera gy'ali mwana atera okufa. Aina Kaama ke yamukuba saidi awo tujja kategeera Kaama kikamukubye. Embeera gy'alimu ng'alaba ali ku tolobolo. Ate nga enyeka ikeki. Firimu etandika producer Amarachi ye producer wa firimu eno. Igidimba. Kakati nga tuvuddeko ko side eyo tudako ku baana bawala bajja batambula. Balengera omulenzi wano kyokka bannange omulenzi sookoleke kikyo naye n'abalengera abawala bano nga ye mwana mulenzi Kenny Ericks ayinako gwabadde alinze side wano eno owayo obudde bwampiseeko dda tugende. Abaana ab'obuwala baamulengera awo omanyiyo okweyagaliza si kibi waliwo abadde amweyagaliza. Netandika butandisi bagita sisters in marriage eri ku lutimbe nga bulijjo Ivan MC kuva ku Pentagon videos n'omutindo. Enetandika gambe tulese Kenny Ericks. Tuna mwana mwala Amalachi Igidimba Oge Okoye mzee wakazi Alebi Anyanyu tumwina ku lutimbe. Atenga chizi alichimba My angels. Ne bwate mwali nnyo. Already back. Mama agamba bamalayika bange mukomye weka. Ma, I'm hungry. Mama enjala ennuma. Hey. You don't have to bother about. Ate weesumbuwa. Prepared your favorite food. Nategese emmere gy'osinga okwagala kale gy'owoomerwa. Are you serious? Agamba muwala wo omuto amanyiddwa nga Jenny. Thank you, Mama. Weebale maama. Kati omukulu alaba tebamufaako. You are my most lovely baby. Agandi gwe mwana wange gwe nsinga okwagala. Go inside. Okay. Let me give it. Kale genda mu nnyumba. Tugende mu nnyumba. Ono amanyiddwa nga Elizabeth. Agenda okulaba nga maama asinga kwagala Jenny. Mbu mwana wange nafumbye gy'osinga okuwoomerwa tugende mu nnyumba era gwe mwana gwe nsinga okwagala. Kale nga bombiriri bawalabe ono ye mukulu Elizabeth. Ate nga Jenny ye muto. Nabagamba buli firimu gyendeeta ebeeramu ekyokuyiga. Neyo olwaleero gyendeese erimu ekyokuyiga ky'amaanyi. Be b'Oluganda bano ababiri boolengera. Baagalana nnyo nga bw'okiwulira. Gambye ekizi Alichi ne mwana mwala Oge Okoye. Jenny and Elizabeth. Jenny ne Elizabeth. Mama bw'atyo ng'asooka ayita bawala be. Ayagala batumako mu katale. Firimu ekyali ku ntandikwa era ng'egenda mu maaso bw'etyo. I want you two to go to the market and buy things for them. Agamba nti mwembiriri njagala mugendeko mu katale mubeeko bye mugula. Don't forget Gary. Be back on time. Era temwerabira okukomawo mu budde. Seetaaga mulweyo. Kale jangu tugende. Abaana nga bakwata ekkubo bagende mu katale ono ye maama. Naye mukyala muzanyi wa lulango nnyo. Bamuyita Aluchi Kiyana ag'obuzaale. Aluchi Kiyana. Nagali abana abana be natumye mu katale nga tebadda bannaaye. Zino saawa mmeka. Ali wano yeetala ayambuka akkirira. Firimu gambye ekyali ku ntandikwa era ng'egenda mu maaso. Ivan MC kuva ku Pentagon videos ennatete n'omutindo. Nagamba ku Lwokubiri kyoto ky'abakyala kikowa yakivaamu ku Fresh Fire Deliverance Church Bulange Nabulagala. Kakati nga be baana bawala bano boolengera be nagambye ddaba Oluganda
bajja batambula. Elizabeth ye mukulu ate nga Jenny ye muto. Kati baba bagenda owaye sokoleke waliwo we batunda firimu si ye guy gwe twalabye eggulo bannange yoyo olaba kitegeeza kyatutondera okuddamu osisinkana. Nze saagala baana b'abagagga. Olaba abaana abava mu famire engagga baba bayombayomba bali arrogant tebalina mpisa. Jenny, you cannot just judge someone. Leka nawe Jenny toyinza kumala gasalira muntu musango. Si buli omu nti ava mu maka g'abagagga abeera bw'atyo. I know. Jenny mbu naye abiwulira buwulizi. It's now done on me that you naye nno kindabikira okuba nti omuvubuka oyo omumatidde. Go walk up to him. Ekituufu omumatidde. Kati genda n'omugambye. Do that. I'll do that for you. Bw'oba tasobola kukimugamba nze ngenda kugenda nkimugambire. Aleka nawe. To be the one to come and meet me, not the yalina okujja n'annoonya sinze munoonya. the woman. Nina okuuma ekitiibwa ky'omukyala. Pride nako. Ate eri bya kitiibwa nze ngenda genda mukugambire. What am I saying? Let me go and tell him how. Ye lwaki njogera nayo kangende mukugambire. Togenda. Jenny agenza okuga Katonda wange. Musajja awulira amufa ne tasobola mugamba. Avagula firimu wano Kalayiburale. Aba akyuka. Where you going, young lady? Gwe tolaba gy'olaga muwala oli musiru. No, you watch your way. Rude boy. Rude boy. I'm not a boy. Sorry boy. Why am I blind? Nange siri musiru ate siri muzibe. A girl that doesn't take nonsense from rich gwani aganize siri muwala abo abamala gakkiriza okujolongebwa abaana b'abagagga tonsiru walirako gwe. That's what I came to tell you. Muganda wange akwagala kyembadde nzo kugamba bye wanji. What's your name? Gwani. My name? Nze. What for? Oyagala lyaki? Name of the girl who gave me the beat. Njagala erinnya ly'omuwala nswaziza amaca ga leero. Well, I'm the last daughter of Mazi Okafor. Bye. Nze muwala wa Mazi Okafor asembayo. Bye. Lindako. Tell your sister next time when he needs. Gamba muganda wo mulundi omulala bw'abanga ayagala omuntu amutuukiriranga. Days are gone when people sent others. Ebyo byali byadda ebyagenda omunkwanire genda omuŋŋambire. Bye. Bye. Agenda okulanga omuwala ono ayina eddalu bannange oba waawa. Wayi bufirimu bw'omuzeeyi bufirimu obadde obusudde. Abadde azze kufuna ku bufirimu wano ku Kalayiburale. Mwana wa mugagga. Bw'atyo ng'alinnye emmoloka ye atambule yeeyongereyo. Avuge yeeyongereyo. Eno firimu ekyali ku ntandikwa era ng'egenda mu maaso. Bagitumye Sisters in Marriage. Nga ye mwana mwala nate Oge Okoye nga bwe nagambye amanya g'obuzaale. Firimu atuzannyidde nnyingi nnyo. Firimu zaazanye nnyingi nnyo ddala. Akeera kola gy'awaka naye ng'alina omulenzi amusuza teyeebase. Omulenzi bamuyita Wilson, mwana ava mu maka magagga, ssente balina ewaabwe. Kaakati mu kifo ky'okujja okulongoosa oluggya amaanyi gaamubula agalongoosa oluggya. Waliwo emyaka gy'abaana ab'obuwala gamba nga mwana si kyangu kumubuulira kintu kirala kyonna okuggyako ekigambo mukwano ng'alina gw'ayagala. Kaakati yalemwa okwera oluggya n'addako wano ebbali alowooza ku mulenzi gwe bayita Wilson. Alowooza ku mulenzi gwe bayita Wilson. Eno firimu egenda mu maaso. N'ajjukira gaayo yo ngeri gye basinkana. Yamulengerera nno wala ng'ali ne muganda we. Nga n'omusajja gw'alowoozaako ye si byaliko. Ali ku kasimu ke oba ali ku WhatsApp. Baamuyiseeko n'amutunuulira. Banne ng'awulira omulenzi amutta. Sobola okubeera eyo ng'olina omuntu gw'otta mpola mpola kimugunyu naye nga tasobola kukikugamba. Mbu olw'okukuuma ekitiibwa ky'abakyala naye ennaku zino bigenda bivaawo ebyo. Mukyala bw'aba akwagala gambirawo nti owaaye bwana gundi munnange kati mukazi otumbw alina okukuuma ekitiibwa ky'abakyala. Tunuulira emirembe gigenda gikyuka. Manya abantu abamu omukyala bw'agamba nti nkwagala olabira ddala nga oba muyaaye oba musege oba kiki naye bambi nabo baba n'okwagala. Kakati musajja mukulu agenda maaso n'okubeera ng'abuuza abawala abo ababiri wa gye babeera. Yayinako gayi gwe yabuuza sayidi wano. Naye kwe gamba teyatuulayo teyatereerayo. Najja ng'abuuliriza
abawala abo babeera wa? Bwe batyo basobola okubanga bamulagirira yafuna omuzira kisaamulagirira. Gano ge maka ga taata ne maama muzeeyi wakazi. Nagambye muzeeyi tumukomezaawo Harebi Anyanyu ag'obuzaale. Nono maama Aluchi Chiyana ag'obuzaale. Bayinako gye balaga ku mikolo. Ngenda kulaga muzeeyi okeke nti nze nyambala. How to dress. Ngenda bayigiriza engeri gye bambalamu. Agenda mu lukiiko ttabamiruka olw'abafumbo. Mwami atenze. Nanga abakyala bwe banandaba olwaleero bajja kumanya nti mboobedde. Nja kubalaga abakyala bambala batya. Anyaba Nigeria balina ennyambala yaabwe. Awulira eŋŋombe. Kale pulira eŋŋombe. Muzeeyi yakola dda. Myaka giri egyedda amaka ge gano g'olengera. Kale bw'awulira eŋŋombe n'agenda aggulewo muzeeyi nannyini maka gano ye taata muzeeyi Okaafo. Maama aggumidde bulungi nnyo kati bagenda okwetegeeza nga balengera emmotoka. Ate wano awaka tebalinaayo wa mmotoka. Muzeeyi ng'azzaawo bulungi nnyo. Kati sebo gaayazze. Ayingiddewo waka we wano. Taata abadde alina gy'alaga ne maama. Good afternoon, sir. Osiibye otya nno ssebo ne maama? My name is Wilson. Bampita Wilson. Tony's son. Ndi mutabani wa Chief Tony. Looking for any of my daughter. Ko maama nti onoonya bawala ba olina mulange gw'onoonya. I made some inquiries while I was coming. Anga nimbuuzizza ku kkuba eyo nga nzija nti nga tavaayo ow'eddalu. Rude boy. Muwala atalina mpisa. Omulenzi atalina mpisa. Wait. Bagundi mulindeeko. Do you two know each other? Mumanyiganye? Yes, Papa. Taata. But, No. Ne bw'otayogera bingi mwana wange. Emmoroka ekyamye ewaka. For our August visitor. No. Gende oleetere omugenyi entebe. My stay here will be brief. Agamba nedda sigenda kulwawo wano. I know that I have interest in her. Nzize kutegeeza muwala wammwe nti mwagala. me? No! Nedda sinze. My elder sister, Lizzie. Mukulu wange Lizzie yakwagala. I'm interested. Nze njagala ggwe. Loves you. Nedda Lizzie yakwagala. Not me. Don't worry. Atofaayo gwatwala kasitaba nga mwana wa mugagga. Free to visit us anytime. Mwana wange w'oyagalira yingirawo wano. You can even take her now. Osobola n'omuntu wala kati bwe mba nga nsazeewo nga taata. You have to give me some time to think about. Sooka ompeeyo akadde mbirowoozeeko. Give you all the time you need to think about it. Ono ow'eddalu ye gwe yayagadde kuba naye kennyini wa ddalu. Need to think about it. Ate toli kyagenda kulowoozaako wamma alimba. You are our son-in-law. Wafuuse dda mutabani mu maka muno obadde otya? Kyakabaddayi. Omwana w'omugagga azze n'emmotoka ewaka ng'ogamba kambirowoozeeko. Some other time. Anga nti kale kaŋŋende bannange bamuzeeyi. Kaakalira banna asinga omwagala y'ono. Hello. Morning. Amakya amalungi. Hi, good morning. Hi. Tondabye. Hey, I'm on my way out. See you guys over there. Mbadde ŋŋenda ndibalaba olulala. Elizabeth waatabadde. Ko muzeeyi kanzigulira omwana. Muzeeyi yadduka mangu agenda kugulira omwana. Maama ye omulenzi amwagaliddewo ekisooka mubalagavu. Ekirala alina ssente. Kati Elizabeth abuuza muganda we ki ekigenda mu maaso. Kumba omulenzi asiimyewo oli ow'eddalu. Elizabeth tabitegedde. Taata bw'atyo ng'aggulawo bulungi nnyo geeti munnange. Mama, what's going on? Omwana abuuza maama ki ekigenda mu maaso. Wilson came here to say. But Wilson mbadde manyi yazze kulaba nze. Both of you have been behaving. Okuva lwe yavudde wano mwembiri temwina kye mwayogedde. Jenny. Maama agamba Jenny. So you've not told your elder sister? Kyogamba tonnagamba ku mukulu wo nti Wilson yasazeewo agenda kuwasa. Suto. Leka naawe maama. Hand in marriage. Kumuwasa. What's going on? Ki ekigenda mu maaso? Let me leave both of you. Maama agamba kambalekemuko mwembiriri emmere yange esiriira munyumyemu ng'abaana. Kakati lengera embaga. Elizabeth yasinga okwegomba omulenzi ate omulenzi yasiimye Jenny. You know very well that I was the first person that saw Wilson. Naye okimanyi bulungi nze yasooka okulaba Wilson. Go behind you.
Lwaki ompita emabega? He chose me over you. Aga nti nedda saakuyise mabega. That I told him that. Amazima gali nti yalonzeewo nze. Namugambye omwagala nnyo naye n'asalawo alondewo nze. Please, but I don't have a hand in this. Kati ogwo si musango gwange. Excuse me. Excuse me. Wangi. Jenny n'asituka nga amaze okukatema muganda we. Amugamu ne omusajja yalonzeewo nze ng'ate namugambye omwagala nnyo naye n'alondawo nze. Kati ogwo si musango gwange. Katonda wange. Naleeseeyo nno kano. Katunyumire. Kaakati yaddako wano ebbalibbali mukazi watu Elizabeth. Nagambye Oge Okoye amannya g'obuzaale. Nzaalwa ye Nigeria. Mama najanga ayita Elizabeth. Agenda mwetegereza ngali wano ebbalibbali mu muti. Elizabeth abirowoozaamu omusajja abadde amusuza teyeebase gwaloota buli kaseera ate muganda we gwe yasiimye. Mama agamba kale raba. Sometime now. And you are not answering. Obwedde oli wekka nkuyita toddamu. Are you sure everything is all right? Okakasa buli kimu kiri bulungi. Wait. Ne yeegumya. Oh, are you not happy that your younger sister is getting married? Oba toli musanyufu olw'okuba nti muganda waagenda fumbirwa. If you are, kweni mama ndi musanyufu. go in and dress. Mama agamba oba oli musanyufu jangu tugende oyambale. Sawa yakuteekateeka mikolo munnange. Kuva buto nga mama atiitibya nnyo mu muto woono. Kali bituuse ku ky'okufumbirwa. Era batutte muto we ate nga ye yasooka okwegomba omusajja. Tunuulira bino byendeeta gwe n'olaba. Oluusi famire zikyankalana. Abooluganda battiŋŋana. Ebintu by'omu nsi muno bibeemazaamu ebiseera ebimu. Kakati nga Elizabeth atuddeko wano ebbalibbali ku lubalaza. Kati naba aliawo nga zireeta omuniga. Omuniga. Abaniga babaayo babeera mu bibuga eyo. Aga mwana nina okugendako mu kyalo nnoonyeyo kaddeemu. Kakati wuuno ajja agooma. Yayambadde sitokisi mu sikoola. N'akuba engalo. Hello, how you doing? Hello, oli otya baby? Ono ebirowoozo biri wala. Why you so sad now? Why you so... Jingo oli munakuwavu, kikibuzibu ki baby? It should make your face to be like... Tolina kubeera ng'onakuwala omuwala omulungi nga ggwe. My name is Alex, okay? I just came back to the place. Aga enewe mwana nakava mu kibuga eri nzikomyewo kate mu kyalo. Golaba mbeera mu kibuga kati nazze mu kyalo nga noonya mukyala wa kuwasa. Okitegeera baby? Mwana wa baloodi naye mulasita ali wano obulasita bumuli ku mutwe bulinga emmwanyi. Obuviiri buliko. Anoonya mukazi wa kuwasa naye guno gwayogera naye taddamu. Kale ulira omusiru ono. Ndowooza mulala zireeta balala. Bajja bazunganga measles. N'atema. Kakati otegeeza kinkomewo olulala tolisitedde oba. Kala bwe tugaana okubakwana nga banyiiga. Bw'omusaba obufumbo ng'ate yeekyanga. Kale kanoonyeeko ewalala. Ono mwana abeera mu kibuga. Sebo naye yazze anoonya mukyala wa kuwasa. I don't know, I'm just... Kakati okuva eyo abakadde batuulako ne muwala waabwe. Listen about the wedding arrangement. Enteekateeka zaagenda maaso okubeera mu giye ennene. I hope you're getting ready. Kansubire weetegese mwana wange. Ready, I'm picking... Taata neetegese. Picking the one. One by one. Okay. Sister, welcome. Sister, kulikayo. Eyeebuuza bano bateesa kuki. You're back already. Mwana wange okomyewo. Abalaba bubi bonna. Taata abiraba. Azuka, what is wrong with your daughter? Agandi azuuka muwala oyo yabaaki. She has been like that of a pensioner. Nine. I will be the biggest liar. Mama mugandi nja kubeera omulimba asingayo bwe nakugamba nti mmanye emwana wange kye yabadde. Okay. I'm going out for a few minutes. Taata agamba kale kangendeko out dakiika ntono nnyo nja kuba nkomawo. Go for ma. Kale
Mama ne muwala we nteekateeka ziri mu giya nnene. Wilson ali mu kuteekateeka mukolo ogw'amaanyi. Oh, girls, so I'm taking my time. With figure 8 now. So I'm taking my time to select them. Agamba nti abawala bangi nnyo be baleesa bagenda okunkolera ku mukolo. Naye nteekinga tayimu yange mmale okulondalondamu. Kati n'okuva eyo. You called us here that you wanted to discuss. Taata agamba otuyise ng'ogambye oyagala kwogeramu naffe. 20 minutes. You have not. Kati kumpi dakiika 10 namba tolina kye waayogedde. Kiki? Biko, if you have nothing to tell us. Elizabeth. Oba tolina kyakutugamba tugambe tuve wano. Mama. Taata ne maama. Why is it that I'm always unlucky with every good thing that wants to come? Lwaki buli kaseera ebirungi ebijja wano nze atalina mukisa ku byo? Everything. Buli kaseera Jenny yatwala ebirungi. Is that why you called us out here? Mama agakye kyatuyisizza. I thought you had something better to say. Nabadde manyi olina ekyamakulu ky'oyagala otugamba. Disappointed at you. Ndi disappointed mwana wange. Tell me you're envious of your younger sister. Kyogamba muganda omukwatibwa obujja. Nine. Oba ennugu. Eyo sina nnugu. I am really ashamed of you. Instead of you to pray to God. Mu kifo ky'okusaba Katonda naawe akuleetera omusajja omulungi. Kati ate ennugu ogitadde ku muganda we eyafunye edda. Sons-in-law, you are here talking nonsense. Hey! Mama, I saw Wilson first. Mama, nze nasooka okulaba Wilson. Wilson first. Oyo n'agenda amunkwanire mubuuze sinze yasooka omulaba. But he chose her over you. Naye ate yalonzeewo ye. Let me advise you. Kankuwe ku magezi. Just as a mother. Nga maama. Go out there and get a... Genda weetege. Onoonye omusajja ategeerekeko omutuleete. You must find a rich one. Taata nga mugate bw'oba oleeta mugagga. Toleeta omwavu twakoowa. Gwe nja kulaga. Kirabe. Mama yamuwadde gabuwa. Genda weetege bulungi nnyo otuleetera omusajja wano. Anti mulembe gwakwetega. We were family. Kaakati nno bw'atyo nga ye mwana muwala Elizabeth. Embeera yamutabukirako ddala. And this love. Akitwalira ddala nti mu family eno balabika nga abatamwagala ate nga be bamuzaala. Kati nno yaddako wano ebweru mu muti. Ng'alina n'akataala ke. How could you let this hate? Agenda maaso n'obirowoozaamu ddala lwaki ebisiraani bijja gy'ali. Emikisa gyonna gibeera gya muganda we. Eri abaana abali mu family y'emu n'eno tubalaba. Naye nga omu alabira ddala ng'emikisa tegiri sayidi ye. My sister is highly favored than me. Kakati yeebuuzaamu lwaki sister we ali highly favored okusinga ye. Nothing good can ever come my way. Lwaki teri kirungi kijja gye ndi. The man that I loved has been taken by my only sister. Omusajja gwe mbadde njagala ennyo yatwalibwa muganda wange. To make matters worse, everyone thinks that nothing good can ever come from me. Ate ekisinga obubi buli omu alowooza teri kirungi kiyinza kujja gye ndi. Jenny, from today onwards, N'alayira. Jenny, you would never have peace. okuva olwaleero ndayira tolifuna mirembe. Newankubadde oli muganda wange, eri abantu abakolima. Mwe mugamba mbu ekikolimo ky'enkoko tekitta kamunye, ono yakolimira muganda we. Yagamba Jenny, okuva leero tolifuna mirembe mu bulamu bw'ensi eno, mu bufumbo bw'ogendamu. Kaakati wuuna atuddeko wano ebbali. Jenny ali mu kuteekateeka mikolo. Amugani mama ngenda Lagos tuteketeke wedding plan zonna. Ye mama ne muwala we Jenny. Bagenda otuukaano. Nga Elizabeth atuddeko wano ebbali muti. This five, different color, different design. Agamba njagala agenda okunsiiga enjala. Sayidi eno kala ndala. N'eno kala ndala. Nzimbe buli omu alabe nga ndi wakabi nnyo. That day, Mama agamba ku lunaku olwo. I will invite the Umwadas. They will come. Ngenda kuyitaba umwakazi bajje. Reminds me. Tell your husband Wilson to invite them. He will have to bring one big cow. Gamba omwami wo abo bo kika kiramba abattira ente ennamba ennene. My age mates. Ngenda kuyita ab'emyaka gyange ab'ekibiina ky'abakyala ekya Niigiina. Nabo mugamba abattira ente ennamba. Okitegeera? Yeah, live and direct. These musicians. Abayimbi. We will invite them. Chameleon ajja kubaayo. Philo Failo. Philo Failo ajja kubaayo. What is that small boy's name?
Ani oyo? Tekino. Tekino naye ajja kubaayo. Omulala. Flavor naayimba Ashawo. Mama obadde otya? Doing the arrangement, you want to invite the whole... Kakati ye mukazi oto Elizabeth yasituka busitusi n'atambula. Ne Flavor agenda kubaayo oli ayimba Ashawo. I want your wedding to be talk. Njagala empaka yo yebeyogerweko ku kyalo. But you are my most loving daughter. Werabidde ndi gwe mwana wange gwe nsinga okwagala. Mama, that doesn't mean my husband will finish. Now after the wedding, we still have to... Agani mama saagala sente za mwami ate ziggwewo. Tugende mu bufumbo nga tewali kasente. You know, get after the wedding. Let's do the wedding first. Atumale embaga. Ebyedde ebirala bijja kujja luvannyuma. These people will be here. Let's go ahead. Which other people? Ani gwe siise. Bobi Wine muyise. Kiri wano. Kaakati mukazi otuyaddako wano ebbali. Ye alabira ddala nga yatalina mukisa mu famire eno. Yataliiko favor. Yataliiko kisa. Kati mukazi otu aba ayita Jenny n'alengera muganda we. Omusajja yasalawo n'asiima Jenny ku bombiriri. Ate nga Jenny sigamba nti akikola lwa kwagala kunyiiza muganda we. Naye bambi yakkiriza. Myaka gyalimu gyegyo gye gituukidde ddala egy'okuba ng'afumbirwa. Elizabeth yalabira ddala nga ddala mu butuufu muganda we amututteko buli kimu kyonna okuva mu buto. Jenny bw'atya gy'asembera ye Kizi Alikimba yafukamira mu maaso ga mukulu we. Please, I'm very sorry. Munnange nsonyiwa. Never meant to hurt you. Saagenderera kukulumya. It pains me to see you unhappy. Nange kinnuma bwe ndaba nga toli musanyufu. Bambi nsonyiwa. Forgive me. Please. Nsonyiwa. Please stand on. Kigambo nsonyiwa kitono bwe kiti naye ate kinene. Giving you my lovely sister. Agandikwa muganda wange era nakusonyiye dda. I only set them out of anger. Agandi ebigambo ebyo bye nayogera ku luli nabyogera lwa busungu naye tuli ba Luganda. Abooluganda bita bwe bakoonagana tebaatika. Kati mu kaseera ko musajja mukulu yajja okukima omwagalu waawe. Anti olengera bazannya ne Elizabeth abalaba naye nga Elizabeth yasalawo bambi abenga abijjamu enta. Yasalawo alekere muganda we omusajja. Oluganda luyina okugenda mu maaso. Newankubadde ebyo byonna byaliwo omusajja yasalawo n'alondawo muganda we ate nga yali asoose okumwegomba kale yasalawo abireke bigende ye Elizabeth. Eno firimu egenda mu maaso bagitumye Sisters in Marriage yeri ku lutimbe. Mbatumiddeko mwenna ttiimu Kalamba ababeera ku Kalamba mugamba mutya mbatumiddeko nnyo mwenna buli omu gyali. Waliwo eyaŋŋambye ssebo kati ku mitimbagano firimu zo tuzisanga wa. Njabba wa site erina site gye ngenda okuzimba kwe ngenda okuteeka firimu zonna gye mujja okuzisanga mu bbanga ttono mu maaso awo naye nga eyo YouTube Please me. YouTube mugireke kubanga She's the one my heart desires and I love her very well. erina ebizibu byayo. You have my blessing. Kaakati taata y'ono ategeeza mutabani we nti oba osazeewo omuwala oyo nti ogenda muwasa sirina buzibu nakyo. I appreciate it. I will be on my way now. I have to rush back to the city, but in case you need me in any... Bw'ati ategeeza taata nina okudda mu kibuga bw'oba neetaaga maama mujja kumpita. Mwana ali mu kibuga akola taata ye yakola ebibye n'amaliriza. Kaakati omwana ssaawa eno y'alina okuba nga naye akola. Kale taata yamubundugulira emikisa agende mu maaso n'okuba nti akola embaga. Taata baatugambye edda mulwadde wa kansa ali ku tebuukye taasulewo taasiibewo. Kakali bw'atyo nga ye mutabani nga bw'olengera maama amusanga ali wano mwennyamivu amubuuza mutabani kikyate. Emikolo gy'asobodde okuba nga gitambula. Mutawaana akyate mutabani. Yogera ne maama wo. Sometimes I wonder what the essence of this marriage is. Amugandi kakati ebiseera ebimu ngenda ne neewuunya mugaso ki olwaki ddala mpasa nga taata wange si musanyufu n'akatono. Taata embeera gy'alimu si nnungi. Humans can do about it. God is the giver of lives. Ano yamugamba nti gwe tofaayo Katonda byonna yabikola. Bw'abanga taata embeera gy'alimu si nnungi
nga taata yeetaaga obeere ng'owasa eyo nsonga nkulu olina okuba ng'owasa. Keeka amataata ke yakuba mutabani we nga firimu etandika yali ateekeddwa okuba nga awasa taata alabe ku mukamwana nga tannava mu bulamu bwa nsi eno, kuba omutabani abadde mu kibuga okumala ebbanga ddene ali mu kunoonya nsimbi naye nga talowooza ku byakuwasa. Mu kaseera ako emikolo gyagenda mu maaso nga bw'olengera. Omanyi akaseera ako kaba ka kitiibwa nnyo. Taata yali ali eri ku kitanda, eno emikolo nga gigenda mu maaso nga bw'olengera. Ebifaananyi ne bifuuka ebifaananyi. Wamanga mwana mulenzi Wilson amaze okwewangulira aboobeza ettooke. Si kyangu nno, si kyangu kulonda mukyala, bangi batomera. Naye okulonda omukyala nga ddala waifu matiriyo bannange si kyangu. Era gwe amulina weesuneko ng'omulina ewaka waifu matiriyo. Waifu matiriyo kyeki? Noonya akafirimu ke bayita waifu matiriyo ojja kumanya waifu matiriyo akola atya ewaka. Waliwo abakyala nga bo talina nakubeera ng'afumbirwa nga yaali awo puleya. Kaakati nno ge maka gano g'olengera mwana mulenzi gy'abeera. Era bw'atyo ng'emikolo gimaze okuggwa, amaze okuwasa omukyala we amuleeta mu kibuga. Gundi. Well. This is our new home. Agamba gano ge maka gaffe amapya mukyala wangi. Oniho. Ge maka gaffe amapya. Bannaye ng'ate malungi okusinga bwe mbadde nsuubira. And I love you. Bannange weebale kyenva nkwagala. Oh! You know what? This house is dedicated to agamba nti eno ennyumba yo. Bannange kale ate oba gwasinga mwami. Ennyumba yonna agimubunduggulidde ye. Can't wait. Katonda waayi. Wuuyo kafiga 8. Tugenda osooka olambula ebisenge mu nnyumba. Ate munnange. Ng'ennyumba yonna nnungi okukamala. Eno bwetyo nga y'ennyumba. Nga mbuuza olowooza otya? Agandi gwe omwami asingayo mu nsi yonna. Kiddemu ekyo. Ddamu kiddemu. You like it? I love it. Ogyagadde nti butereevu. I have so many other places to show you in this house. Agamba ebifo bingi bye njagala okukulaga mu nnyumba eno. So bad. Somewhere. Bannange. Ogamba otya musawo Edith Erubaga Kabuusu. Nkutumiddeko nnyo musawo Edith. Shamimu Emaganjo nawe nkutumiddeko nnyo. Kakali n'ekiro kyabwe ekisookedde ddala mu maka gano. Ekiro eky'essanyu. Ekiro eky'ebyafaayo. And it's a beautiful home with plenty children. Omukyala mugamba ndi ngenda kuzaalira obwana buli gw'ojja osalawo nti tukomaawo naye bw'onja kubukuzaalira bw'ogambye mukwano omukwano ogwo. Kale omukwano gweyongera mu makati g'abantu bano ababiri, Wilson wamu ne Jenny. Kyenkya baliira ddala kiri kyennyini heve. Yes, I want to ask you for a favor. Agamba ninako kyenjagala okusaba munnange mwami. Say it. Mwami agamba kyonna kyonna ky'osaba mukwano saba. Bwe mbanga naasobola okukikuwa. This sister to come stay with us so that she can get a job and also. Agani mbadde nkusaba muganda wange ave mu kyalo ajje abeereko naffe wano. Abeere nga yeeyiiya anoonye omulimu anoonye n'omwami. To accommodate more. So that request is granted immediately. Omwami amugamba nti okusaba kwo kuddibbwamu mugamba gye
wayagalidde wonna. Weebale mwami. Mukazi otolaba muganda wali eri mu kyalo yasiraana. It's delicious. Thank you. Wabula weebale kufumba kikoko kiwooma bwe kiti. Kyala abeera mulungi ate nga amanyi okufumba. Manye bagamba okuwangula omutima gw'omusajja oyita mu lubuto lwe. Era bw'atyo mukazi oto mu kaseera ako yasalawo abeere ng'ayita muganda we okuva mu kyalo. Ziba teziri busanga ayingiddewo nga Elizabeth n'atunulira amaka bannange ge gaali badde amaka ge singa omusajja yali alonzeewo ye. Bannange. You've really changed in such a short time. Ng'okyuse mu nnaku ntono nnyo bwe ziti. My sister. Omusajja amukozeemu omulimu. It was fine, oh. Nange tubaayo. He went out not too long ago. Wilson ataaliwa. Aga yagenze out. Hey, money is good. Waliwo omukyala gw'otunuliranga gwegamba n'awaka anyumirawo. Ng'omuteeka mu maka n'olabira ddala nga ggumidde asaana okubeera omukyala ewaka. I made something special for you. Naye eriyo gw'oteeka ewaka ng'alinga akanyonyi onoonya kanoonye mu nsonda. Alinga lweyo. Omunoonye eno n'eri. Kaakati be bano abooluganda ababiri. Smells nice. Waayo akawoowo nga kaakabi nnyo. Omukulu yasazeewo afumbe. What if I employed the services of a cook? Naye watya nga And nfunye abakozi abatuyambako wano ewaka. so that you can concentrate on your new job. Gobeere nga oconcentratinga ku mulimu gw'omupya. Ogambye omulimu omupya. For where? Guvuddewa. Well, my husband is making arrangements for you to start working. Agamba nayogeddeko n'omwami wange ali mukola nteekateeka otandikirewo mangu okukola mu ofiisi ye. Ogambye otya? Ndiye. Kati mu kaseera ako balina gateman bamuyita Jambu. Jambu! Gwe Jambu! Mumale eyo ndi Jambula. Jambula wuuno eno. Jambo maama afande. Take this piece of paper, Kwata akapapula kano. the blackboard and a piece of chalk. Funa blackboard ne kyoka. And Owandiike ebigambo ebiri okwo okatimbe wabweru. Ogambye otya madamu? Jambu ya asikali wawa na afande. Madam. Jambu. can you read? Naye omanyi osoma? I can read. Manye soma manyi. Read for me, let me hear you. Kakati nsomera mpulire. Soma mpulire. We wali John awo. I get eye problem. Nina obuzibu bw'amaaso. This place, the light, no. Eno light ndaba temala. Light temala. For me to. Ye Jambu. Okay, shut up. Sirika twale eri. You get eye problem. Which eye problem? Which light is not bright? Mbwe eno light temala. Listen to me. Gwe mpulira. Your ears. Kwata ku matugo nga njogera. Kwata ku matugo. Make sure you write exactly what is written. Kakasa nti owandiika ebyo byennyini ebiri okwo ku blackboard obitimbe ebweru. Ayina abakozi baayagala. Ennyumba nnene nnyo. Kati yeetaagamu abakozi. Mwana! So I am now in heaven. Kakati ngenda kubeera mu bwengula. Madam, need. Madamu ayagala abakozi bagenda fumba mmere, kulongoosa nnyumba, kunfumbira mmere. Jambu ya asikali wa wano. N'agenda ano ne blackboard ne kyoka. Abe nga agenda maaso n'okubeera nga awandiika. Wano waliwo emirimu. Firimu ekyagenda maaso bwetyo. Sisters in Marriage. Nyongera okwebaza mwenna. Bakyali bange abaaliyo mu kupulimiyalinga Samusoni. Waliko Theatre La Bonita. Mwebale nnyo kujja bannange. Mwebalire ddala. Omanyi nabagamba nti buli lwokola omukolo woolabira mikwano gyo ejja nnamaddala. Ate w'oyawulira bano abakusuusuuta mwana oli wakabi gwasinga. Naye ng'ate bw'okola omukolo tebasobola kubeerayo. We need. Kale. Abasobola okujja mbeebaza nnyo. Kaakati ono omwami ali mu kuwandiika. We need. Anti ateesewo vacancy. Emirimu weegiri wano. Twetaaga omufumbi. Vacancy. Vacancy. We need house girl. We need house girl. And the cook. And a cook. Now me say I go to eat better food though. Ngenda kulya emmere wabula we bajja wano. Kulya emmere kimere kyennyini. Madam thinks say I no sabi.
Madam Rosa sasoma ne naita yokko ne wemba naraba imbawo bili naita yokko house girl. I hope now those fine girls who house girl naye alina kujanga mulungi anyirira mubalagavu. we got the house in my house. Alina okujanga mubalagavu house girl. Kakati akapande mune emirimu ennaku zino jabula. Bantu bakeera kumacha kulaba kapande ne besomba ku speed. Yenga waggali. Good day, sir. Good day. What happened? I came for a job interview. You came? Only you? No, we. Okay, we came. Bano bebaze ku job interview kale laba abazze yabadde asuubira obuwala obuto obunyirira kakati laba abazze mwana bano banawoomye emmere bano beetaaga usigalo beetaaga kuuku n'alabirira ewaka amaka ge gano ganyirira okukamala kakati abayingiddewo be bano bazze kusaba mulimu munnaaye mirimu nnaku zino gyakaweerege bw'ofuna w'ogufunye olina gunyweza kubanga bintu byatabuka ennaku zino kaakati no jambu ali eno. Done with the interview. My sister and I will decide on when. Madamu agamba interview ewedde nze ne muganda wange tugenda salawo baba tebanna salawo nga zireeta akutte enveera. Good afternoon, ma'am. Sibye mutya ba maama. Good afternoon. Ng'alina amaaso mamyufu. How are you? Bannange oli otya? Very well, thank you. Ndi bulungi maama. Ate oyazze. What is your Gwani. Zamzam. Nze Zamzam. Ani? Ha! My God. Katonda wa. Jangu. Bali amaze bakozesa interview. Ababulidde nja kulaba engeri gye naabayitamu. I like you. Gwe Zamzam nkwagaliddewo. Laba amaaso. Amaaso mamyufu galinga ga muyaayu. Start working immediately. Gw'ogenda tandikirawo okukola mangu ddala nga tokoze naye interview. Just give me a minute. Mukwano gwe muganda we n'amukoonako soko mpeemu kale eddakiika emu. Ono ye Zamzam. Zamzam ng'erinnya lye. Ayina engeri gy'atunulamu ko bano Katonda wa. Mmwe. Storage. Waliwo agamba. Zamzam yakajja takoze na interview. Amugani gwe Zamzam ngoberera. Abasigadde tujja bayita gwe Zamzam ngoberera. Ne muganda we kennyini yatyamu. Zamzam ng'ayiseewo buyisi. Ng'ajjawo byakunywa bano nga abategeeza mweyongereyo mwe tugenda bayita. Interview bonna bamaze ogiyita. Bonna asazeewo agenda bawa omulimu. Kaakati. You're welcome. Nsanyusa okulaba Zamzam. You'll be staying here. Ogenda sulanga wano. Amaaso gakyuka bukyusi kati maddugavu. Make yourself comfortable. Beera comfortable. Gwagenda okundabirira. Ye Zamzam. Ye Amarachi Ogidimba amanya ag'obuzaale mwana muwala oyo. Firimu azenga Zamzam. N'asooka agwa ku ndiri. Eno ye ndiri gye bamuwadde. Ennyumba erimu ebisenge bingi nnyo. N'asooka atunuulira ennyumba eno nga bw'efaanana. Ye Zamzam. Ate nga ye producer wa firimu eno. Zamzam. Ye Zamzam. Laba amaaso ga Zamzam. Oyo ye Zamzam. Tetandise no mulowooza. Kaakati ye mukyala nannyini maka. Yabadde ennyumba emubbo wakati alinamu abantu kumpi nga 8. Muganda we ng'aleeta kaakunywa. Ka soft drink. Naye owaayi. Know that girl from anywhere. Omuwala oyo wali omulabyeko ewantu wonna nti It's so strange the way you just accepted that. nze kinneewunyisiza engeri gy'omukkirizaamu amangu ago n'atakola wadde interview. I just like her.
Amwagadde bwagazi. So beautiful with Muwala mulungi nnyo. eye. Alina amaaso ganyirira alinga Knitting. galinga gulole. Like is not just enough. Okwagala tekimala. I really don't understand the way you allow Sitegedde engeri ki gy'omaze gakkirizamu muwala oyo. because of your personal feelings. Olw'okuba ofunye personal feeling gwe n'omukkiriza bukkiriza. Like I said before, I like her. Aga nti nga bwe nkikugambye. Nze omuwala mwagadde bwagazi. Maybe with time I'll get to know her. Aga nti osanga tujja kwongera omumanya mpola mpola. Ebbanga gye linaako mu ttambula tunaamumanya. Elizabeth yeeraliikiriddemu. Waliwo ekiri ku muwala oyo kisiyagadde. You say you like. That is the problem. Oh, that is not the problem. Did you say it's so nice, bright and unique? Omwana alina amaaso gali bright and unique. Such a lovely Si ga bulijjo. Kale ye amwagaliddewo oyo omuwala Zamzam. Kale eno egenda mu maaso. Tetujja gimaliraawo. Kakati abooluganda bali mu nnyumba muno nga bw'olengera. Mwana muwala aba ali awo nga ye mwami. Bannenge taata w'abaana. Switi Kamonde, Switi Kannamungodi. What was fine? It was good. Have you been? Fine. Osiibye otya ndi abulungi nange. I have certain work today. Well, that's great. Very good. In that case, we have to draft the budget so we know how to get to pay them monthly. Okay. Kakati saawa ena abakozi yamaze dde okubafuna balina otandika okukola. Ate Elizabeth. Appointment is ready, so you're starting work immediately. Gw'ogenda tandikirawo okukola mu bwangu ddala. Ogambye otya? Elizabeth bamuwadde omulimu mu kampani. Gy'agenda otandika otambuliza emirimu bulungi nnyo. Nange mwami weebale. Zamzam. Zamzam. Mwami atandise okukolola Zamzam n'aleeta amazzi. Naye ono ka Zamzam takamatira. Weebale Zamzam. Kale. Get that girl from. Naye omuwala wamugjawa. She's God sent. Oyo Katonda ye yamutuleetera. Ulira embaga. Katonda mbu ye yamubaleetera. Amugali gwenkya ogenda tandika okukola. Kati nga mugabe bali mulamu. Bana enkya nange ntandika okukola. Elizabeth afunye omulimu. Emirimu egitali myangu ebiseera bino. Abamu emirimu bagiwa baŋŋanda. Bamaama bataata bakojja. Emikwano n'eŋŋanda. Kaakati lengera Zamzam eyazze mu maka muno. Zamzam asula asamira. Ffe gye twebakira. Zamzam teyeebaka. Zamzam ye Zamzam. Egenda mu maaso. Zamzam wuuyo Zamzam alinga omuyaayu. Zamzam alinga omuyaayu. Oline Ivan emusinga bulijjo n'omutindo. Pentagon videos gyensibuke nateete. Zamzam yeefunya bw'ati alina engeri gye yeebakamu. Atera kwebaka bw'atyo. Zamzam. Yeebaka atyo ne yeefunya ng'ekindaazi. Yeebaka nga mbwa. Tunuulira. Ye Zamzam. Omulimu baagumuwadde mangu Zamzam. Naye nga Zamzam. Kanenkera asiba mukama we ngatto. Ye naamwagala. Talabanga muwala wa mpisa ng'ono Zamzam. Auntie, wanji my darling. I would love to follow you. Badde nsaba kugenda nammwe gye mulaga. Come with us. Well, you see, we won't be coming back till late in the night. Nga tetugenda kwanguwayo tuyinza okulwayo. I really don't care. Alina amaaso Zamzam. Just want to be with you. Mbadde njagala kubeera nammwe. My darling. Agatofaayo my darling. Okay. I make you one promise. Kale kankusuubizeeyo kimu. When next I'm going out. Is that okay? Omuntu omulala bwe naaba ngenda out nja genda naawe. Naye kati ogenda sigala ewaka leero. Stay in the house and take good care of this. Sigala ewaka olabirire ennyumba nga bw'okitegeera. Jenny,
Jenny, tugende naawe omaliriza. I'm done already. Namaliriza dda. Let's go. Kale. Naye Elizabeth tamatira Zamzam alina amaaso galinga ga muyaayu. Going out now to be back in the evening. Ng'abategeeza abakozi tugenda out tuyinza okulwayo gye tulaga. To the best of your abilities. Naye buli omu akola ekisoboka kyonna okulaba nti atuukiriza omulimu gwe. Zamzam, my dear. Yes, ma'am. Take very good care of yourself. Zamzam weerabirire ye mukozi gwasinga okwagala. You have a beautiful day, ma'am. Beera n'olunaku olulungi maama. God open the gate. Gwe genda oggulewo gate gwe. Abategeeza abakozi buli omu akola omulimu gwe. Ono bamuyita Benji yajja kulongoosa waka. Buli omu awaka alina omulimu. Laba nno Zamzam. Zamzam bano tebamutegeera bonna abakozi. Zamzam n'aluggala. Ye madam of the house. Ayinako gy'alaga ne muganda we n'omwami bagendako out olwaleero bayinza obutadda mangu. Ene kyagenda maaso mugamba muti aba Pentagon firimu zimbatumiddeko nnyo mwenna. Rehearsals zazzeemu bannange mwe abaagala okwegatta ku Pentagon firimuzi osobola okunkubira ku namba yange ey'essimu 0753 98801. Rehearsals zazzeemu tugenda zanya firimu ndala anti eri yawedde mwagirabye. Kati abaagala okutwegattako mujje mutwegatteko. Teri kulanga kulala. Rehearsals zibeera wali ku Kilabu Obligato ku Bombo Road. Tubeerayo ku Lwokutaano. Twakyusizaamu ennaku Monday Lwakutaano. Tubeera mu rehearsals. Bwe tuba tetuliyo manya tuli mu shooting. Tuba tugenze kukwata firimu. Kale gwayagala okutwegattako n'okumanya ebisingawokko nkubira ku namba yange ey'essimu nkunnyonnyola ebisingawokko 0753 98801. Tubaaniriza Pentagon Films ewasibuka Talanta tuzanya firimu ate ne zifuluma. Batono nnyo abakikola. Abazanya firimu ne zifuluma n'ogiraba ku buli TV ng'eyaffe bw'ogiraba kati Samson si kyangu naye nga kwewaayo. Kale n'abazanyi b'ebina Uganda mwe namba tumiddeko nnyo wane e Uganda ogamba otya Mugaya Faizo kyali wange nkutumiddeko nnyo. Abalamuja ne mungamba saagala batumira naye namwe temumpeereza bu message. Mumpeereze ku bu message. Namwe mbamanye nti mubeerako. Mugaya Faizo weebale kusiima ate weebale kuzanya bina Uganda. Weebale kuteeka kina Uganda ku ntikko. N'abalala bangi ogamba otya kabanana nawe nkutumiddeko nnyo. Mwebale kuzanya firimu ye Uganda kati weetuuse egenda etuuka ku ntikko. Naye nga tukyetaaga obuyambi bwammwe abaziraba mutuyambe mutuwe ku mayumba ag'omulembe nga gano g'olaba amamotoka ag'omulembe. Bino byolaba bano Abanigeria si byabwe nabo basaba bisabe abazira kisa ne babawa ne babizannyisa. Kale nange ke kalango k'enkuba bw'obanga oli muzannyi wa firimu ye Uganda akusabye nti munnange nyamba ompe ku nnyumba yo gimuwe tubenga tutumbula ekina Uganda kigende ku ntikko. Buy Uganda, build Uganda. Gano ge maka buli omu akola omulimu gwe afumba agenda mu maaso. Wuno bamuyita Salome. Salome yagenda mu maaso n'okufumba. Ye Egioma Ndubisi amannya ag'obuzaale. Ene kyagenda mu maaso ogamba otya director Warakira nkutumiddeko nnyo. Girafu Films, Pentagon Films yonna gy'ogwayo. Kale firimu yaffe tugenda kwongera okugiongerako gye bayita Kathezi Dairema. Era nga rehearsals zigenda mu maaso wali ku Kilabu Obligato. Ngambye yeetaaga okutwegattako jangu otwegatteko oba nkubira ku namba yange. Mwena aba Pentagon Films mbatumiddeko nnyo pole pole ogamba otya Pauline. Ndabira Fatuma, Ferida Mula, Dani, Tayebwa Habat, Julis,
bane muli banji Plexeda Betina Benita nkutumideko nye mukona awo mama Betina tukumire nyoka Betina kafaako ka baby Betina Harriet naye bwatyo mutulabire mukono side eyo bonanga ba member ba Pentagon Films Tuyina yabe Iganga muwanguzi Iganga nawe nkutumideko nnyo bonanga ba member ba Pentagon Films Gambo cha ajati Asifa nkutumideko nnyo Nalongo gambo tie na Kiganda mwenda muli ba member ba Pentagon Films mbatumideko nnyo Kale muli banji Kakati mukulu Benji akola gwa waka kulongosa waka abali awo mama Zamu Sam. Zamu Sam, do you know that of all the girls in Omanyiti mu bawala bonna abali wano only one with a beauty yegwe weke yaliyo eyandi omwoyo pleasing to the bwe nkulaba bwenti omutima gujigijja your beauty is unprecedented. Obulungi bwo muga Katonda tebugeraageranyizika ku muntu yenna. Kana Katonda yakuwa Allah yaunda. Benji. You really know how to flatter someone. Omanye engeri y'okujeregamu abantu. Sikujerega. Sam, what I am telling Zam, the truth. Kyenkugamba ge mazima. Truth and nothing but the truth. Mazima gennyini teri kirala okujjako amazima. Noted. Kale mbitegedde. You can go back to work. Dda ku mirimu gyo. Bannange. Omwana bw'atambula. Remember my days in Texas. Nzijukira ebiseera biri nga ndi mu Texas. Texas ne buno obwana tebwaliyo. Yaliko mu Texas mu America. Mwana atuusa okusala ebimuli bya mukama we. Benji tamanyi kike yeepikira. Benji kadino nga zireeta ono asikali. Asikali enjala emuluma. Baleesa abakozi ewaka emmere tevaayo. Akati bano abakozi nabo. I just did. They open, they close, they open. Ndi wali baggulawo baggalawo. Tebateri afuluma na mmere. Hunger. Enjala enzitira wano. See all the one with them, my belly just they fight each other. They do. Mpulira olubuto lonna lukubagana lulwa. Mu lubuto awulira abalwanagana. Employ every. Abakaba yadde amanyi be banaleeta abakozi agenda kulyanga mu road. Oba olugendo kube. Oba ndotomere. Niyo omutwe gujja kwatika ate nnumwe. What I go do now? Katonda kadinze nkole ntya. I give you some time. Kale kambongereyo obudde. Food eh? Una go. Ayagala sawa mukaaga asikali ng'alidde. But for na head, even for na dream, una go to see me cry. Una go to see me for dream. Una go bring the food by force. Mwe bagundi mwe mmere mujjagireta mujja kutandika okundoota. Emmere yange mujjagireta. N'atambula dde gy'akolera. Gateman yasinga okwagala okulya amangu. Oba nzireyo. Asikali wa wano. Ene kyagenda maaso sisters in marriage eri ku lutimbe. Kakati akola ku mmere yono. Nagambye bamuyise Salome. Salome aba aliyawo nga Zamu. Zamu. Tebannamumanya mu maka muno. What are you doing here? Ate gwe okola ki wano? Nothing. Tewali. Salome afumba emmere. Laba Zamu n'atumya essefuliya n'ebula. Wanji kikyekiri wano. Essefuliya erazeewa. Oyo Zamu. Neekomawo. Bagundi. Nze sitegeera oba. N'atunula eri Zamu. Atandise omuzannyira ku bwongo. Neddamu n'ebula. Kati ate essefuliya erazeewa. Ono Salome yazze fumba mmere. Essefuliya. Oyo Zamu. Nedda. Bannange. Era ekomyewo.
Zamu. Simanyi gwanzanyira ku bwongo zamu. Ndowooza ne bwentema. Atandise okubalagako kyalinawo ye zamu. Kakati esefuli eno ebula ekomawo kweri. Bwe naafumba emmere y'abendi n'ebuliramu. Tategedde nawe kibadde mukazi watu Salome. Mwana. Zamu ono. Zamu ono tabeere jini ly'entuwetwe. Sefuli ebula ekomawo. Kakati no ye zamu. Atudde mu ddiiro, eddiiro yali kyankalanyiza lyonna. Laba eddiiro. Ono yakedde kulongoosa ddiiro mukazi wattu. Agenda otuuka ano nga zamu kyakoze wano. Atudde nawali bulungi nnyo. Atandise okyankalanya abakozi be bakaleeta. Naye zamu. What do you think you have just done? Olowooza ki ky'ova okukola? Gwomanyi gw'oyogera naye tewali kyenkoze. Nothing. After suffering to clean this place up. Nze ne mbonaabona okulongoosa ekifo kyonna n'okikyankalanya. Salome naye n'ayingirawo. Bannange laba eddiiro bwe lifaanana. Ki ekigudde wano? It's not this girl. Si yoyo gaalo. The room that I just finished arranging. Laba nakamala okulongoosa eddiiro alikyankalanyiza lyonna. Ebifaananyi bigudde eri, buli kimu kigudde eri. She did all this. Kyokka bino byonna yabikoze. Only when I met him here as I walked in. Ataani era gwe nsanze wano. Zamzam. Because Madame knows it does not mean he can do anything. Gwe zamu olw'okuba ndi madaamu akwagala. 10 minutes to arrange this place the way. Tekitegeeza mbu ojja kukola buli kyoyagala, nkuwadde dakiika 10 olongoose wano. That's arranging this place. Kankomewo dakiika 10. You know me now. Ate nze ommanyi nja kukusitula. Olabika tommanyi dakiika 10 zokka ng'olongoosezza eddiiro. Tebamanyi ani gwe bazannyirako, bamuyita zamu. Oyo. Buli kimu kyonna kyagudde waakyo. Oli ye zamu. Zamu n'atunuulira buli kimu. Mumpadde dakiika 10 nnongoose wano. Ye kiyinza namutwalira sekendi zinga 10 okulongoosaawo. Zamu. Bano tebantegeera, tebamanyi nzaani. Oba zamu yavaawa. N'atunulira kapiro keesi. Laba amaaso. Gaakangaladdwako ne kasituka ne kaddayo gye kaavudde. N'obulala ne buddayo gye bwavudde. Oyo ye zamu. Zino sipiika. Bino ebifaananyi ne biddayo waggulu ne byetimba. Sipiika zino eza wufa. Eza omu theatre ne zisituka nazo ne ziddayo bulungi nnyo. Bannange tunuulira. Ye zamu. Kaakati mbu bampadde dakiika 10. Bamanyi? Nze zamu. Oyo eddiiro alitereezezza ku supiidi n'atema. Kaakati zamu ng'ajja mu kiyungu. Ajja kyankalanya bano. Bajja kijjamu enjawulo. Najja mu kiyungu n'amala okumagamaga tewali andaba. Kale. Anti tewali andaba. N'asooka abikkula emmere bulungi nnyo. Salome gy'abadde afumba. N'asooka abaako byagiwereba. Zamu. Oyo ye zamu. Kaakati. Nobody eats. Tewali agenda kulya. Mulowooza nsaaga kankomewo. Tewali agenda kulya wano. To God be the glory. Abadde Kenny Eric's Kizali Kimba, Oge Okoye n'abala bangi nnyo mu Sisters in Marriage. Nga bulijjo Ivan MC. Kuva ku Pentagon videos ennatete n'omutindo tusinkane mu paati endala.